Abawambye Honorable Segirinya boogedde so ng'ate ye Badi Black bamwegaanye. Rape ne Ahmed Lubowa boogedde ku mukwano gwabwe so ng'ate ye Grace Khan bambi amaziga gamuyiseemu. Chameleone ne Bebe Cool bakalakatiddwa ago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Nnyo mukwano gwange kwebaze gyo gyonna gy'otussako engalo webale nnyo kubeera ng'ontegera amatu nange ekyokola mu butuufu nkitwalira ddala nga kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Manya enzo Omumbejja Aisha Nassolo wanofunirawo ate amawulire gonna gaba gagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda oba oliawo n'amawanga agatwetolodde ku ba celebrities bo bonna. N'olwekyo gwe yakaneyungako bambi subscribinga ate muganda wange tojja kwejjusa. Obutakumalira budde butereevu kantandikirewo ate n'amawulire agandeese olunaku olwaleero era nga bwentyo ntandise ne Honorable Segirinya Mohammed ono yafuuse ensonga olunaku lw'eggulo olw'ensonga nti bwe batyo babadde bamuyimbudde okuva mu kkomera gye yabadde ekigo. Bw'ati ate yabadde atwalibwa ono looya waabwe Shamimu Malende we batyo ne bamuvuba nga wonaavuba ekyennyanja mu mmotoka ate gye babadde bamutwaliramu. Wabula munange twabadde tukyali awo nga twebuuza baani abamulina yabange bamututtewa munange tubadde tukyali awo ng'ate omwogezi wa poliisi omukulu ono Fred Enanga munange gy'avudde bw'atyo n'atutegeeza nti be baakutte Honorable Segirinya saaka ate ne Honorable Sewanyana era nga bano babavunaana emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe saaka ate n'okukuma omuliro mu bantu era bwe batyo n'atutegeeza nti mu kiseera kino bali mu Special Investigation Division ekireka era bw'atyo n'atutegeeza nti ababiri bano bagenda kubeera bakola statement saako n'okubeera ng'ate bakola ki bavunaanibwa okusinziira kw'egyo emisango egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe saako n'okubeera ng'ate bakola ki bakuma omuliro mu bantu. Wabula nga ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyo tekitegerekeka n'akamu n'akeddaga lw'ensonga nti bannanga omuntu ne wooba okola ki ne wooba nga alina omusango gwaziza sisuubira nti yeeyo entwala gye badde balina okubeera ng'ate bakola ki atwalibwa. Wabula nga munange twongera okubeera nga twesabira naye ate ng'eyo nvuddeyo ate munange olunaku lw'eggulo nazze wano ne nkutegeeza nga Badi Black munange we yafuuse brand ambassador ate munange wa Victoria University era nga kino kyazze oluvannyuma lw'omukyalo oyo kennyini Shanita Namuyimbwa amanyiddwa ennyo nga Badi Black Masolo Queen okuvayo ate wali ku page bwatyo n'atutegeeza nga bwe bamusayinize nga new brand ambassador ate wa Victoria University era bangi nnyo twamuyozayozezza munange ne tukikiriza nti ddala munange yakoze eki yafuuse brand ambassador wa Victoria University wabula nga yadde twamuyozayozezza ate abantu abasinga obungi bo babadde bwewuunya wabula munange twabadde tukyali awo ate nga munanga ate abakulira ettendekero lineeno bassematendekero eno Victoria University nga munanga ate bavaayo ne basambajja ebyo byonna byonna ebyabadde byogerwa nti Badi Black bw'atyo yafuuse brand ambassador kyokka nga ate ye Badi Black ne we yabadde akolebwako interview bw'atyo yayongedde okubeera ng'ate akikkaatiriza mbu yafuuse brand ambassador wa Victoria University wabula ng'ate bo aba Victoria University bamwegana bagamba bannange oyo tannabeerako ate brand ambassador wabula bo bagamba ti just yaweereddwa kifo kubeera ng'ate asoma oluzungu saaka ate n'okuyiga okutunda ebintu online oba kyetwandiyise online marketing so bannange yeye ensonga egenda mu maaso Badi Black munange si ambassador wa Victoria University wabula just yagenze kubeera ng'ate asaba ekifo ayongera okubeera ng'ate akola ki ng'asoma wabula ng'ate eyo nayo munange tuvuddeyo nazze era nenkutegeezako munaku nga 2 emabega ku nsonga za rape saaka ate ne Ahmed Lubowa era nabo ne tubayozaayoza emanji nnyo bavuddeyo ne babayozayoza oluvannyuma lwa Ahmed Lubowa ye kennyini okuvayo ate n'apostinga ebifaananyi bye nga alina omukyalo ono rape era we batyo n'awandiikako obugambo obw'omukwano waggulu awo ku posti eyo bw'atyo ng'ategeeza nti bannange omukwano si kye kintu ky'ofuluma abweru n'ogenda mbu okinoonye omukwano gukusangawo wooli wabula wonna wonna we gukusanze oba weetegese oba teweetegese munnange kye kintu ate ky'oyinza owulira nga kye kisinga obulungi ekyali kikutuuseeko mu bulamu bwo bannaye n'olw'ensonga eyo twavaayo munnaye ate ba social media inlaws ne tugenda mu maaso n'okubeera ng'ate tuyozayoza abakulu bano Ahmed Lubowa saaka ate n'omukyalo ono rape oba yeeyita Precious Remy munanga ate akola wali ku Spark TV wabula munanga ate twabadde tukyali awo nga munanga ate Ahmed Lubowa avaayo nga atakubayo post ere endala nga bw'ati atutegeeza nti abannange eno movie era nga movie eyo munange bakola ki bagiyita best friend nga abamu we twali twakola ki ate twalowoozaako mu kusooka nga tulabye post eno so bannange ebyo nabyo nebibadde byogerwa nti ate Ahmed Lubowa and rape and now an item munange tebiriyo eno just bagenda kubeera nga ate bakola ki
bashootinga movie eno era nga mu movie eno kirabika n'omukyalo ono ate Fifida Queen naye mwali kubeera naye namulabyeko nga postinga nga naye alaga munange eno gundi movie naye mwali nnyo mwali ddala so bannange tujesunge tugende maaso n'okubeera nga ate tugiraba endowooza ba romantic entertainment mubategeera bulungi mu nsonga eyo wabula nga ate n'ebyo nabyo omukwano gwange mbitadde ku bbali ate ye bambi omuyimbi wa fono Grace Kani bambi amaziga gamuyiseemu era nga bino biddiridde oluvannyuma lw'okubeera nga ate agenze n'akolebwako wali interview ate mu kuziika maama w'omuyimbi ono Viola Nakitende kinajjukirwa nti bambi omukyalo ono Viola Nakitende bambi yafiiriddwako maama we mu nnaku nga 2 emabega era ng'ono aziikiddwa olunaku olwaleero wabula bambi nga we tumanyi bagundi baffe banene abanoonya obulungi amawulire bwe batyo bagenze bambi ne bagwa ate ku muyimbi ono Grace Kani ne batandika omusoyasoya ebibuuzo ne bamubuuza nti balabye eggulo ng'apostinga mbusimanga alina obutakanya ne famire ye biri bitya mbusimanga ate taata baby ajja ate ne mugenda mu maaso n'okubeera nga mukikwasaganya bambi mukazi wattu yatulise butulisi n'akaaba nga omulaba ne yeebika n'okwebika nga bambi amaziga gamuyitamu wabula nga bannange omuntu obanga omukolako interview nolaba nga mu kibuuzo ky'omubuuza mu butuufu kimuggyako wayo oba tekimuyisa bulungi nze mbadde nteesa nti omuntu oyo wandimwesonyiye kubanga ekyamazima abantu abamu mulimu ebintu by'omubuuza nga ate birina bye bimujjukiza bambi nga ate bigenda mu kubeera nga ate bikola ki bimuyisa bulungi n'akamu n'akeddagala wabula nga tusaba Katonda bambi omwoyo gw'omugenzi maama w'omuyimbi ono Viola Nakitende bambi Katonda gumuze emirembe ate era bambi agulamuze kissa amusonyiwe byonna byonna ebyamusobako ate era bambi abeere nga agumya emitima abako ab'enganda ssaaka ate munange n'ab'emikwano wabula ate munange gengenda osembyayo ge mawulire ate agaliwo ku bayimbi baffe bano ababiri Dr. Jose Chameleone sakati munange ne Bebe Cool oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe na muwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku namba zaabwe 0705839777 oba +974 ng'eyo ye namba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Bano munange kati ate ennaku zino bali bitya ono wadda oli wadda ono oba oyagala Chameleone omubuuza Bebe Cool and vice versa wabula nga ate munange ate bavuddeyo wali ne bapostinga ebifaananyi era nga naye woobalaba awo Bebe Cool munange ng'ategeeza Bobby ng'ategeeza Chameleone ti bannange brother ffe tukwanirize waka era ky'obomanya nti oyagalwa ne gundi naye n'avaayo ate wali Chameleone naye ate nagenda mu maaso n'okubeera nga ate apostinga ekifaananyi kye kimu kwegamba nga bambi alaga bakwatagana bitya wabula ate bo ba social media in-laws nga wobamanyi obulungi tebagenze maaso nakulabika nga ate babaweeza bavuddeyo ate wali mu comments ne babakalakata bubi nnyo ku side zombi era batyo ne bategeeza Bebe Cool nti oyo Chameleone omumanyi erinnya lye ebwate yakyusa color from red to yellow to black to white era mu bwangu ddala ojja kuba ate okola ki otegeera Chameleone yaani wabula nga munnange geega ate munange gensobodde okubeera nga ate nkutuusako obudde buno bwennyini kyongenda okusaba kimu nti tosetuka kubanga ate nkomawo n'amala mangi nnyo mangi ddala nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo kusaba likinga video eno bambi gwata na subscribinga kusaba subscribinga kubanga ekyamazima tojja kubeera nga ate okola ki nga bwejjusa abankumira takumira mpera for now tosetuka nkomawo.